akwata ku mukyala we ku mukono n'amufulumya n'amutuusa ku mmotoka n'amuggulira oluggi omusajja gwe baawasa ayinza kukola kyakali extra kujoza mu mbeera nede kati mu mbeera nga we tuli kwa kati ebyolanga bwabikola byonna n'abasajja nga yeegulire emmotoka babikola n'amukwata bulungi ku mukono n'ogenda ne kati ate baba bakwata paka ku mmotoka tebabaleka mabega kuba bagala kuggulawo oluggi najja n'amuggulira ne babikola byo babikola jeto bani bonna babikola kakati nga ddala gwalimu ddya kiki ky'oyinza okugattako ekiri extra mu mbeera ya kumuteeka mu mmotoka mu mbeera eyo nga oli muwase ondabye ng'omukyala yagenda ovuga kasajja yagenda ovuga ndowooza bawandisitudde musitule tegedde bulungi kakati n'oteekayo muteeke ngaomusitudde tokiikiridde basajja bawase association nga y'abasajja abawase twagala okukutegeeza nti obaswazizza naye mushoka awulira oluganda aludde nnyo wano ekyokubiri bushoke lwakuba nsi eno kumutaasa luvannyuma naye amasuuti gaali tegamunywa engeri gyatambulamu yandibadde nnyo wa jjiini obudde tomala budde mu mpalana tomala budde mu kugeya obudde bumalire nnyo mu ssente bebo nno omu yakapropoozingira munne kakati yeyo ng'ayise mu munne kitereze bulungi so eyo tugiyita ku mukwano update mukwano gwa Julie ne Bushoke update abagalana ababiri abo engeri tukiyita tutya ne kale fe twali tumwagaliza n'oli omulala eyajja before Bushoke omutegedde gebajjanjaba n'abirakawo twali tumwagaliza kwa twali tumaze okiraba nti eno biganye olwo ekikamu kibayita side dish kaakati kikyogezaako okutegeeza wano tinakyo kigambo gyekiri ate nga kya luzungu side ki so kati ku bombi ali side dish wa munne simpya terina kyeyamukozeeko kale ebyo nno webiri twagala babuuza ku basimu nemenya omugamba mutya kansubire nti nno muli mulungi gyonna gye mutuusaako engalo mwebale kubanga ate mutwega